Teddy Nasoolo wayise emyezi 2. Mukyala wa Bruno Betty gwenjogerako Getufuna kusinzira ku nswera zaffe zitulaga amawulire gezituwa nti omukyala ow'empumi omukyala ow'ebbina galaga nti olwaleero Bruno Betty emmere gyalidde bwe kaba katogo babironza ebijanjala abantu abo. Bruno Betty alidde empanga omu ku abo abasajja abayogera nga balyogeza nnaku era nga balagira ddala obulumi obubatuusibwako abakyala bungi nnyo wetwogerera omwana ow'obuwala amanyiddwa nga Nasoolo Teddy. Ate mulowooza gye yanobeera awangaddeyo Getufuna galaga nti omukyala avuddeyo mu kazigo gye yali yasengukira. Ate ekirungi era ekyewuunyisa mu kazigo gye bagamba gye yali yasengukira teyafumbirwa nga bwe kyali kiwuliddwa mbweri. Video soko ogiweka like kijamba okutuuka kweyatanaba kubanga agafuna ekiyambako no information okudduka ku misinde gy'amaanyi buli omu n'asobola okubanga abiraba n'abiwuliriza mu kadde butongole twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola okufuna nga latest updates ne latest information. Ffe mu buli kanyomero konna ak'eggwanga tutuuka wata amawulire tugakuwaga akagwawo agatannakakasibwa tukuteerako akagambo mbu agagakakasiddwa ne tugakuwa nago mulambulukufu bwago. Nze Viki mbabuuzaako mbaanirizaako ate munaye n'abalwisa wayise emyezi 2. Mujjukira bulungi Bruno Betty ye yabisandiikiriza birthday ya mukyala we Nasoolo Teddy bwe yagenda n'ayagala amusurprisinge omukyala gwe yasurprisinga nga tali happy era wayitawo olunaku ndowooza lunaku 2 nga bamaze omusurprisinga omukyala ne yeekyanga n'aleka Bruno Betty wafaawo bwe shu omukyala n'agenda abantu ne batandika okritisayizinga Bruno Betty ne naawe abakazi ab'empumi wali obaagaza ki kaakati mukazi w'amabina gali kuli wali abantu bayogerera Bruno Betty ate oluusi abalala ne badda ku sayidi ya Betty nti ayimina ey'omukazi kaakati Bruno Betty naawe wakola nnyo obwakatumwa mu maka n'osussa. Nze nga ndi wano era nze mwawulira saanyega kasita nabatuusaako amawulire n'enkita okuleka Bukenya. Bukenya ye yasala omugambo mpozi naani awo mpozi ne Naalongo kitone era nkwagalamu enkya ndowooza ojja olikomewo nnyonnyola abantu kakati munnange onaabagamba ki kati Getufuna galaga nti mwana muwala ow'empumi ow'ebbina Nasoolo Teddy omukyala ow'ebbina yakomyewo dda mu maka ga Bruno Betty. Omukyala bw'abeera nga yeekyanze munoonyereza ensonga akwavudde anobe nkuba Bruno bw'otakikola kiba kiswaza ne bazadde be Masaka gye wamujja oba obatyobodde oyo Teddy bw'akulekangawo onoonyereza ensonga akwavudde anobe kuba Bruno bw'otakikola kiba kiswaza ababoyi kyaludi obeera otutyobodde. Kaakano amawulire galaga mbu omukyala Nasoolo Teddy abadde asula wali Enyanama era omuzigo gw'abadde asulamu wetwogerera mukalu wekalu ate omwana matiti anoonyezza omukazi n'amunoonya n'emutoyi n'atuuka naga nti omukazi kituufu n'emutoyi muzigo mwabadde asula taliimu. Kati muli ngambye naye ate matiti kati matiti bwe twawulidde nga tufunye enswera ezigazunza Nasoolo akomyewo Bruno ne Nasoolo bali mu kulonda bijanjaalo ku makya koffe Bruno
ng'omukyala yagamba talya bumere buno. Abali bakolakola n'omukyala mwakedi bavaayo ne bamutemako ekigambo. Koffe Matiti oli kumpi n'ennyanama. Ko Mati ndi kumpi n'ennyanama. Omwana Matiti nga tavuga tagenda ennyanama ku muzigo we batulagiridde. Wallahi ya Mungu Matiti yasanze omuzigo mukalu. Tugamba binaaba bitya. Mati yingira tukakase nti omuzigo mukalu. Matiti nagula omuzigo omukyala mwabadde abeera. Era Matiti ng'agenda yagudde ku kipa ya fokazinizi. Matiti n'alyoka atugamba ng'omukazi bw'abadde anywamu kawayini. Ogwo si musango. Munnange Matiti anoonyeza omukazi mu double rooms abuze. Naye era kale akatogo k'olwaleero Bini and Cassava. Bruno Betty batutegeezezza nti ekyemisana kyaleero akiridde waka. Kuno takiridde ku mulimo. Awali abaagalana bagamba tosangayo kigambo kyo naye abatemi b'omugambo. Nze wano kyovala basisema mugambo. Ensonga kasita zibanga zirimu abaana. Ensonga kasita zibanga zirimu love. Ebyo bibiri mumanyisi wabula ntegeeza butegeeza era nga bwendi mukola. Kati mbuki twagenda kwali twasala mugambo. Abaagusala nga twagerega mukazi. Abakazi b'empumi mu ggwanga katono bagende ku parliament, march to parliament. Ng'ekibatwalayo kubagerega mpumi. Na ku disrespecting abakazi bayina mpumi. Mbwe abakazi b'empumi era tebafumba, mbwe abakazi b'empumi era musimanya amagezi gama mangi bwe bagamba. Mwewe mwagamba. Mbwe olugezigezi luli mu maaso awo. Omukazi ne mugenda mujja introduction ye yali e Masaka. Ntine wano yali tasanyuse. Mbwe era Bruno mwayogera mbu ne Bruno yafuna eddogo. Omukazi mbu yamukwana nnaku 2 yamukwana nnaku 2 n'akola ki? N'amusaba mbaga. Kali mbu n'omukazi yali yeebuuza ki ekyamukirizisa embaga y'omusajja amulabye mu nnaku 2. Era bwe batyo baali emikolo. Munnange Bruno olwaleero amawulire galaga yaddiŋŋanye dda n'omuntu we. Abasazi b'omugambo mbalamusizzaako tetumanyi ku luno mugenda tugamba ki. It's not yet confirmed, but according to our trusted sources, enswera ezesigika mu luzungu baziyita batya? Trusted flies, house flies. Kaka statement koogere lumu. Trusted house flies. Enswera zaffe ezesigika. Our trusted house flies on the wall. Nga kabuzeemu owooma. Our trusted house flies on the wall. Enswera zaffe ezesigika ku kisenge zitukakasa era zitulaga nti omukyala Bruno Betty yamuzizza dda Makka. Naye kati bwe kibanga munansonyi wankola senyiga nnuma mmwe munkako bakolera nze singa ndi waka neebase. Kakati Bruno Betty bw'abanga omukyala ali waka nga bwe kigambibwa okusinziira ku Getufuna naffe bye twesiga, kyewakoze ekisooka kikulu naye era ekyo kirina akabonero ke kiraga ku sayidi y'abakazi. Omukazi bw'avanga ewuwo n'anoba naddala nga tomuyinaamu mwana n'agenda bw'akomawo nga tali lubuto, bw'akomawo nga wayise emyezi 2, omukazi bw'aba anoba kirungi bw'oba nga gy'onoba tewaliyo mwana noba wiiki egi komawo ne mwezi gumu myezi 2. Ani yampeereza message ati onangambye mbu basooke bamukebeza embuto. Tekijja kukola. Tekijja kukola. Nze mbadde kati njoge kati wuuno. Nawe wotyo bw'ogambye nze kyo sinnakyogera. Mbu kati so bagende bakole test ku lubuto.
Sawa kino kyontumye okubuuza sijja kibuuza bantu. Gwobola basobola veri n'omwana nga kubulako bigere nga Bruno yalina obiteekako. Ekyo tekijja kukola. Ekyo tekijja. Mpozi ekintu kiri kimu kyeŋŋamba. Nze omukazi bw'anoba bw'akomawo ewange tusooka kuddayo ku musaayi kwekebeza. Ate omukazi okunoba ne yeepangisiriza n'akomawo kitegeeza alemereddwa. Tekiba kukwekubamu bwekubi mutima neekubyemu mutima sonyiwa munno aba yentonze nedda aba alemereddwa. Kati omusiguze bwe yasasula emyezi katugambe omusiguze bw'asasula bw'ali amu omwezi ogwo ogwokubiri n'emmere aba takyayagala ggula. Anti n'omusiguze engeri gy'aba yakusigula obusiguzi agamba watya waatasula nga naye wali wamusigula. So kakati omukazi afuna ebimuyinula nga biyitirivu nga yakava ewuwo naye bw'agenda nga zemba zadde be it's understandable. Singa muka Bruno yali yanoba n'agenda e Masaka oba n'agenda mu relatives be kyali badde understandable bulungi, naye omukazi yanoba agenda mu muzigo. Mukitegedde? Kafeero yayimba mubalaba mu mizigo mugiyita mirembe ng'ebweru ekunya, naye nga ku nsi naawe gy'olaba ekanudde amaaso tedi ogambe n'abeera etya. Kati ogenda okunenya sitaani naye bwe yali akutuma sitaani bwe yali akukema yakusanga wa awali abaagalana. Sitaani akusanga mu bufumbo n'akukema akufulumye akufunira omuzigo. Bakabaide kati kino twavudde dda ku gundi ku Masolo. Nasoolo. Ati Queen Masolo ya. Omanyi Queen Masolo yazze wano n'akaana ku bintu byali emiskini. Queen Masolo yampadde bwino obadde okimanyi mbasunireko. Omwana Patrick Mulwana gwe yakalaga juzi. Omwana Patrick Mulwana gwe yakalaga abantu wano kali bampadde bwino. But Vicky exclusive always tetuyingira era tetweyingiza mu nsonga za family na love, most especially abaana ne love tuze distancinga wala. Kati Queen Masolo muvuddeko ono ye Nasoolo Teddy omumbeja abusoga ko nti omumbeda omumbeda wa Bruno Betty kazanyikirizi ku mikolo katumwa mu Lusoga ni ani era asigala katumwa abasoga mwatulimba gwa Buganda gwa ekyo kijja kola nakyo tukiganye. Otherwise obufumbo obulungi bwe buba tutwala omusa okubategeeza nti obufumbo bwa Bruno Betty ne Teddy bwali bwagenda mukuwummulako half time. Okuwummulako ate si half time tompubya yadde simanyi gwali gwagenda mu break. Kati obufumbo bukomye mu second half. Tatusabe second half. Bruno ekintu ky'oba okola mu second half mipiira tebayo goolo. Teekayo goolo omupiira bwe guba nga gwagenda mu first half nga temuli goolo. We don't want that excuses. Dakiika 9 nga ziwedde mubongeremu extra mu maliri. Bruno Betty teri maliri. Tulaba nti Getufuna gatutegeezeza nti olwaleero ekyemisana balidde katogo.
tonspabya balidde katogo ka bijanjalo na muwogo ebijanjalo bibisi bya kususa ababino ebyo obaye kayagala gavumenti ebijanjalo bya Nambale nze mbaddeyo Makka gali nsunswera yempadde amawulire empadde nti mbijanjalo na muwogo katogo so byebyo in fact nali kubiddeyo wano omuntu omu ali ku lusegere lwa Bruno Betty nayongera okumpa details. How do you see guys? Gundi ono BM wali awo naye naye omukolo yanoonya munoonyi. Eno kati eno gwenkubira sinswera naye kandabe naye tali mu kuyiriba bw'aba yagategedde ali mu gawenja ano tagenda kukwata. Manyi twadde twagala ensonga zino zikakasibwe ddala kati gali nafunye ganswera ate enswera yange njesiga naye no bali kutokosa ttooke kati nkitegedde ne bw'otakwata nkumaze nkitegedde nja kudda ne information endala kiwedde mweraba. Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka. Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna by'ompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedo ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 887 15 15.